Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa Novemba era wano mu National Platform kino kye tuyita Black November. Olunaku olwaleero His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yateeseteese okusabira emyoyo gy'abagenzi egyattibwa ku lunaku luno. Omwaka gwali gwa 2020 olunaku olw'18/19 batta abantu baffe bangi nnyo. Bw'atyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agamba nti olunaku olwaleero agenda dduwaayo tusabire emyoyo gy'abagenzi wano ku kitebe kyaffe e Makerere Kavule. Wabula poliisi n'amagye bikedde kusalako kitebe kino era nga bagamba tebakkirizibwa kusabira myoyo gy'abagenzi. Bajjawo kiri nti bino ebintu bino tebaagala bibeere ku likodi kubanga ffe twatongoza olunaku luno ng'olunaku abalwanyi baffe lwe bafiirako baganda baffe abantu baffe baafa abali mu 105 bafa ku lunaku luno nga bakubibwa amasasi. Naye ekitwewuunyisizza nti ate olunaku olwaleero ate poliisi n'amagye tebyagala bantu baffe bajjukire abantu baabwe. Abantu bangi nnyo bali mu bulumi lwe baayitamu olunaku olwo. Ebintu bingi nnyo ebyaliwo ku lunaku olwo. So tutwala okutegeeza abakoze ekikolwa kino eky'okujja ate ne muzingako ne mulemesa abantu okusaba nti kye mukoze ate kikyamu nnyo kubanga ffe kino kiri mu mateeka tekigenda kuvaawo. Njijjukira nti ne bino Ssaabasajja Kabaka yabikomplainingako, Ssaabasajja Kabaka yakyogerako era olwamala okwogera ku nsonga eno munnange Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe ne butandika okukyuka. Bwetyo ne tugamba nti walayika wano wava Kanaluzaale ayatuuka okuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa. Kale tuli mu Black November. Kale tuli mu Black November era ng'okusaba kw'okujja genda mu maaso tujja kuteekateeka kugende mu maaso. Oba bakola batya oba tebaagala bantu babimanye oba balina ebyo baagala okwesaawo, twongera obajjukiza nti buno obulamu bwa bannayuganda abaagala enkyukakyuka. It's a Black November baganda bange. Era tujjukire nnyo buli omu gy'oli njagala osabe tujjukire abantu baffe abattibwa, abantu baffe abaasaanyizibwawo, abantu baffe abaagana abantu baffe abattibwa obutali musango kubanga olw'okuba nti balina endowooza zaabwe enjala ezaawukanamu ku zaabulala. Ne munnange abakulu batugaanye okusabira abantu baffe. Naye bantu mmwe ffe kye twebuuza nti mweyita ki? Byonna mubikola bati byonna bijja kukyuka era byonna bijja kuba lufumo mu ggwanga lyaffe. Olunaku olwaleero temwerabiranga ate temwerabiranga nti abantu abasoba mu bungi battibwa. So tulitwala okusaasira kwaffe era n'okwebaza bonna abalina ettaffaali ery'enjawulo lye bateeka ku myoyo gy'abagenzi bano, mwenna abatujjukiza, mwenna abatambula naffe, mwenna n'abo abakola ebikolwa munnange eby'okutulaga nti tetulina kye tuli, abakola ebikolwa eby'okumalamu abantu amaanyi, mwenna tubakwasa Mukama Katonda. Era olunaku luno lutubeerere lwa kijjukizo nnyo. Ennaku zino zibeere za kijjukizo. Waliwo Museveni ayagala tuggyewo ligase z'akoze embi, tayagala twogere ku bibi bye era tayagala tubiteeke mu public. Naye kino kye yakola alikyejjusa ebbanga lyonna kubanga bigenze nga bigenda ku likodi nti omukulu ono mussi w'abantu era omukulu ono alina programs akumalawo bumazi bannayuganda ye kasita abeera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. So twebaza nnyo mwenna abazze okusaba naffe era tubasuubiza nti okusaba kugenda tandika ssaawa zonna. Kyagulanyi Ssentamu Robert abagala nnyo okulikodinga ndowooza wano mulikodingewo nnyo kuba bino ebigambo nze ngenda obyogera temubiteeka ku muntu yenna. Poliisi n'amagye n'ebitongole by'okwerinda byonna ebirala munansonyiwa okubabuuza ekigambo kino naye mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe kuli n'eggwanga. Nkakasa buli musirikale yunifoomu gy'oyambadde eriko bbendera y'eggwanga, tekuliko kifaananyi kya muntu. Naye olunaku lw'ejjo, olunaku lw'akalulu k'Enoowa ekisolo, twalabyeko abasirikale abamu nga be bakozesa mu kubba obululu, wabula kizze nga kibaawo nga tulengera yunifoomu y'eggwanga nga bagikozesa mu kubba obululu. Kitegeeza omusirikale yeerabira dde obuvunaanyizibwa bwe
kyalina okusoma ng'omusirikale si kyasoma wabula yeerabidde nti obusirikale tebugenda kukoma ku ye wabula ekitiibwa ky'obusirikale bakikyaye eri abantu kuba abasirikale bavuddewo ekyo kitongole kiramba ekyeyawudde nti kiri kyokka kiri awo omulimu gwakyo nti kiri international kuba buli nsi ebalina wabula abasirikale ba wano bafubye nnyo bakozesa ensobi okwonoona ekitiibwa ky'abasirikale naye nga tukyonoona ku lw'omuntu obuntu olwa famire emu ng'era osobola okukeera ng'oli mujaasi wa UPDF n'otuula n'okwata obululu n'obutiikinga ng'olina mu yunifoomu ya ggwanga bambi obusiru obuli ku ggwe oli kusimira abaana ab'ontaana oli mu kusimira abafamireyo oli mu kuziika kitiibwa ky'amagye wabula ggulu okukyamuukirira n'okusanyuka ennyo okulaga okwagala eri omuntu kuba mwava mu by'okukuuma eggwanga mwateekamu fiiringi ng'ate ekyo tekirina kuba ku mujaasi aho mujaasi oweereza ggwanga lyo toweereza muntu bw'oba osobola okukeera ne weerabira yunifoomu gy'oyambadde 5 nti kulikona ye yennyini akusiriwaza kuba mmanyi bwakusiriwaziza n'otuuka okukolaka okukwata obululu n'obutiikinga nga naawe kennyini okimanyi amagye tegakkirizibwa kubeera mu bululu wadde mulonda naye ate tokkirizibwa kubba bululu nga omuntu omulala yenna neggo bw'oba ojjira mu yunifoomu ne weerabira nti n'oyo akozesa ensobi eyo ku yunifoomu tekuli linnya lye ne ku bbendera y'eggwanga tekuli mutwe gwe tekuliiko yadde wa famire ye twakwata na bukwasi kinyonyi kitalina maanyi ekitalina na byamaanyi nnyo twaligambe ku bbendera y'eggwanga tuteekeko emmundu tuteekeko ebitiisa bingi tuteekeko empologoma tuteekeko ebiki ne twateekako ndowooza mu bimu ebinyonyi ebitasobola nakwerwanako ebyeddembe ennyo ŋŋaali mwana ye yunifoomu gy'otaddeko okulaga eggwanga lyaffe mwe tuli tetwateekako omutwe gwa Museveni wadde mukambwe kikujjukize tetuweereza muntu wabula omuntu atuwa yalinga oyo ng'omuntu tumukolera ebyafaayo byagenda byayagala bamusomeko ebbanga lyonna wabula era bwe tubanga mukyalowooza nga bwe mulowooza amazima ga Katonda tugenda bimukolera nze mu byonna ekinnuma si kyakugamba Museveni nti tugenda muwa lutalo kuba olwedda lutuwa yalinga tululaba ndagamba tosobola kukeera n'olaba abantu bayomba n'obayitako n'ogenda mu katawuni n'odda nga balwana ne weewuunya kuba balesse bayomba wabula ekiva mu kuyomba kuba kulwanagana mu byonna ekinnuma kwe kubanga muzeeyi Museveni takozesezza bwongo bungi kutuleetera lutalo nti yateekamu obwongo bungi tetusobola biraba kuba ebintu bye byonna bibadde open abyogera nga asaaga naye aba abitegeeza ne bwe yali ajja yabagamba Kotapini egenda munanyondo evamu na nnyondo kati bw'aba owezezza emyaka 8 amazima ga Katonda ng'alina emyaka 8 nga naawe kennyini mu bwongo obwo okimanyi takyatambula 10 n'etaano kujja kuba kwekaka kuba ekifo kyalimu kyo kyennyini kitulugunya obuvunaanyizibwa bwonna yabujja buli department yagikwata n'agizza gyali gwolaba ne palamenti bwenaaba enaayisa etteeka ly'emmwanyi nga ne bannansi bamaze okwogera bagamba tusooke tukyaleko entebe teyeetengeredde wabula buli kitongole kikyo kitegeeza yeetisse omugugu mungi ku mutwe gwe wabula ng'obwongo bwe ffenna tubulaba nti takyasobola nakubeera mu kifo kubeerawo bbanga ddene yeerabira n'okwerabira nti yenna nnyini mukolo wootuukira osumagira ku mukolo gwe amazima ga Katonda ng'osobola okukeera bategese mazaalibwa go ng'ate balina kuzuukusa buzuukusa nti obudde bwa keeki butuuse ndowooza obwongo buba bukooye ne bw'aba yagenda otukozesa ensobi kuba bw'otuukamu egyo emyaka 80 naye nga wabasuubiza abantu nti Kotapini egendamu na nnyondo evaamu na nnyondo kiki kyolina okukola kutemamu mu bantu kukuliyetingawo bibinja tovolaba avuddeko agambye nti amadiini gaawukanyeemu
nti ne bannaddiini abaali tunuŋŋamizza omusanga mu State House ng'afukamidde ng'ajjukiza muzeeyimu munnaaye akalulu kanaatera ottuuka neetaagayo enziga eno ekaddiye ennyo ng'afukamidde mu maaso ga muzeeyi Museveni amumatiza 2026 etuuse. Naye ng'ate Museveni avayo n'agamba bannaddiini temuyingira mu nsonga zino, mwe obwakabaka temuyingira mu nsonga zino. Naye ng'ate munnaddiini alaaja n'amusongera gy'atunudde. Ebyo byonna bwe tuba tusobola okukera ne tubiraba nti obusiraamu busobola okukera nga buli n'abasupimu mufuti nga Kibuli eyina, Odi Kampala eyina 2, ojasanga n'omulala, naye nga bonna balidinga busiraamu, kyokka bonna nga balipootinga ewuwe. Kyovulabako era n'atukwatamu abantu be twagala, n'abayita n'akwata omuyimbi gwe mwagala ennyo nga kyali wammwe, n'amuteerawo okutya mu mutima gwe, n'amulaga nti nsobola okusitopinga endongoyo, nsobola okukola kino bw'otakola kino, wabula kyakukozesa kikukozesa ki, akuleeta mu bantu n'akulaga, wabula ate yakulaga abantu abaagala nnyo nti nawaaba alina kyagenda okukola kyonna akwata ssente n'aziwa abantu abo bamusange wonna waaba ali, n'akwata ssente oba buli muntu mumuwe emitwalo 10 mubandeetere wano, yakulaga nti abantu abaagala nnyo. Wabula ate gwe ayagala kujjako bantu abo akulage nti si baakabi gy'oli. Bw'amala okulaga nti abo abantu si baakabi ate akuta obaddemu naye nga takuwadde na bukuumi, nayagala okuyita eggulu n'agamba jangu bw'anaaba akuwa ssente akutwala ggulu. Muzeeyi Museveni yakeera n'ayita ba TikTok eggulu n'abawa miliyoni n'abawa obuwumbi nga 15 ku 2. Naye nga Muzeeyi Museveni takeerangako n'agamba nti eno poliisi y'egundi ekoze bulungi nayo katugiyiteko eggulu. Abanga akeera okunafuya bannamagye bano bambye abaana abato, kuba nze bw'ondaga nti osobola okuyita just TikTok ng'olaga omutya nnyo omuwe neku ssente ddiro wali oyiseeko abasirikale abakoze ebirungi n'obaliisa ku mmane. Wabula bamwakola ekintu kimu, mwakwata abanene mulanka ne mukwata bano abato abatalina lanka kuba abo be balwanirira eggwanga. Bano abalina lanka omulimu gwammwe kuumira bali wansi mu fiya babe nga tebamanyi bigenda mu maaso, musobole okuyisaawo ebyammwe era osobola okusanga nga buli bya bugagga be babirimu. Wabula bakozesa mmwe abato abali mu myaka gyaffe, naye nga ne mba mugenda mu battlefield mmwe be basindika kuba mmwe temulina kye mufiirwa. Ne bw'oba ofiiridde mu lutalo bajja kukwata bagende famire bagigambe bye bagigamba bwe bakubwako ekiggwe. Naye ng'ate mmwe mu difendinga bano okwekuumira by'obugagga. Era neyo abanaakuba bannansi emiggo mmwe be bakozesa. Wabula tugenda tuuka ekiseera nga tugenda kwekweka mu kifo kimu ffenna kuba omulabe waffe ffenna y'omu. Naye ng'omulabe waffe oyo ekyokukola tukimanyi ffenna.